Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Tusooka n'okubeetondera ku lunaku lwokuna olwayita tetwasobola kubeera nammwe kusinziira ku mbeera eyali mu ggwanga. Ekyokubiri tuddako okwetonda ne leero tuzze leeti, ndimu obukosefukosefu naye katugende mpolampola inshallah. Okusinziira ku budde tujja kutandikirawo oluvannyuma lw'omukaddima omutinitini okuva ewa sheekhe waffe inshallah taala. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kusooka kwa byonna okubanga kyatwase ku ni'mati siha wal afiya, okubanga kyatwase ku kyengera ky'obulamu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala era tumusaba atuwa obulungi obuli mu kiro kino oba akawungeezi k'olwaleero, era tumusaba Allah atutaase obubi obukalimu olwakadde insha allahu taala katujje butereevu ku bibuuzo byammwe insha allahu taala. Wa barakallahu fikum. Afiika wa barakallah. Sheikh, tugenda kutandika n'ekibuuzo kya mukadde waffe omugoberezi waffe tuli naye Butoola mu masigidi wano. Bwe mbadde naakatuuka nsabye nkubuuza ekibuuzo, agamba nti singa abeera asanze abantu nga tuli mu swala, imaamu ng'ava ku maviivi ayambuka waggulu agamba samia allahu liman hamida, omuddu n'ayingira mu swala mu mbeera eyo, mukadde ako abuuza atandikire ku dduwa emuyingiza mu swala oba atandike n'edduwa ejja abantu ku maviivi nga bambuka waggulu? Alhamdulillah. Kakati ekibuuzo kya muganda waffe kyabuuzizza. Naam. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba bwe mubanga mujja eri sola fa alaykum bisakina, mujje nga temuli papa temwanguyiriza. Fama adraktum fasallu, awoba osanze imaamu oba otandikira okusaala essola. Wama faatakum fa atimmu, ekyo ekiba kyakuyiseeko onaakijjooliriza oluvannyuma. Nekitegeeza nti bwe mba nsanze imaamu ng'ali ku maviivi ku rroko, bwe nzija nina genda ku maviivi butereevu. Naye ekigambo ekintwala ku maviivi obutereevu abaffe ye takbiira ey'emizizo etuyingiza mu ssola oba ye takbiira entwala obutereevu ku maviivi. Amakulu tindeeta takbiira bbiri ennyingiza mu ssola ne takbiira entwala ku maviivi bwe mba nsanzewo imaamu, oba benzija ndeeta buleesi takbiira nti allahu akbar nenkutama neŋŋenda ku maviivi. Kakati okusinziira ku hadithi gye twogedde, Nabbi sallallahu alaihi wasallam akugamba nti woosanga imaamu woba otandikira mu kyo. Abayi ne bakiraba nti bw'oba ozze mu swala n'osanga imaamu ku maviivi, bw'oba oleese takbiira nga ye takbiira ekutwala ku maviivi ye takbiira ekuyingiza mu swala, tekirina mutawaana insha allah, kiba kituufu. Oba omuntu bw'asooka ne takbiira nti allahu akbar, oluvannyuma n'agenda butereevu kuki ku maviivi allahu akbar ne takbiira endala, nakyo insha allahu taala tekirina mutawaana insha allah. Wa barakallahu fikum. Afiika wa barakallah. Naam. Sheikh, nga tudda ku kibuuzo olabika tokitegeddemu bulungi. Wonyonyodde nawo waggulu naye onaagamba abasanze bava ku maviivi badda waggulu, kati yajja buzi mu swala, imaamu agambye samia allahu liman hamida, amakulu nti laakoolwedde maze omuyitako, imaamu ava yadda waggulu, onaagatta mu swala akola atya? Anti awo kyalina okukola era bw'asanga imaamu ng'amaze okugamba nti samia allahu liman hamida, ayina kuba nti ayingira buyingizi mu swala na takbiira emuyingiza muki mu swala nti allahu akbar. Kati imaamu bw'agenda ku sujuudu naye ateekeddwa ku sujuudu butereevu, ateekeddwa kukkirira ku sujuudu butereevu. Kaakati eyera akatemo bali bwako
lwaki nti kubanga yayitiddwako empaji mu mpaji z'essola yeriwa okutama ku maviivi mpaji mu mpaji z'essola kati eyo empaji ebadde muyiseeko kati kyalina okukola nti essola bwe naaba ewedde eya imaamu gy'asaza alina okusituka kimeeraako eyo kati agambye rabbana walakal hamd oba bwagamba tekyetaagisa gamba rabbana lakal hamd just imaamu olugamba nti allahu akbar kuba kati yaba avuddeyo kitegedde imaamu bwagamba nti samia allahu liman hamida n'obwosanga abalala emabega nga tebannava ku maviivi kiba kitegeeza nti eirake kuyiseeko kasa imaamu avaayo naye bw'osanga imaamu akyaliyo eirake oba ogisanze bw'osanga amaze okutambulukuka naga samia allahu liman hamida kati awo oyina kgenda na takbiira allahu akbar okkirire wansi ku sujud imaamu nali nsanzeko akulembera esswala omu ku kifo ekimu ng'akutambulukuka nasanga akaseera akazibu ngamba allahu akbar nabasanga ku maviivi mba nzikirira imaamu ng'ayambuka naye ng'ekigambo tannakireeta naye nga yo olwedda ayambuka kati ngenda omulaba bwe nti nzikira yayambuka naye ng'ekigambo tannakireeta agenda okireeta nga nze mmaze otebenkera ku maviivi wansi lakangisanze oba sigibala imaamu tutambula na bigambo tutambula naki na bigambo bye kyokola nabbi saa sallam agamba nti idha kabbara liimaamu fakabbiru bw'owulira imaamu ng'agamba nti allahu akbar naawe leeta takbiira amakulu nti bw'oba tonnamuwulira ng'ayogera kigambo toyogera tutambulira ku bigambo so si ku bikolwa barakallahu fik onagamba nti yasomesebwako nti bw'amala okusaala fajiri oluvannyuma n'abeera mu masikidi paka enjuba wejja oba omusana we guvaayo abalibwako ng'akoze umura ne hijja agamba nti akkirizibwa okusaalayo laakazinga nnya oluvannyuma ng'enjuba yakamala okuvaayo nga tanafuluma masigidi ye Nasiimu asinzidde Luweero. Barakallahu Nasiim. Okkirizibwa okusaala eraaka zonna z'oba osobodde kasazibanga osadde 2 oba osadde 4 oba osadde 6 oba osadde mmeka ezo zonna okkirizibwa okuba nti okola ki ozisaala naye nga bwe tukiraba nti eraaka zino buli raaka z'osaala ziriko empeera ey'enjawulo kakati omusiraamu asadde subuhi wamaze okusaala subi mu jama n'atuula n'atendereza Allah oba n'asoma Qur'ani oba n'akola adhikaari zonna paka enjuba lwevaayo n'asaala eraaka 2 oyo abanga akoze hijja ne umra ebijjudde neebayo okubanga ye teyatudde mu muzikiti n'abanga asadde eraaka 2 oluvannyuma lw'enjuba okuba nti evuddeyo n'asaala eraaka 2 eraaka ez'ebbiri z'asadde nga ziri mu salaati duha naye ng'ekigendererwa kyazo kusaddaakira biyungo bye byonna by'olina kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bugenda okukeera ku makya ng'omwana Adamu akakatibwako okusaddaakira ebiyungo Allah bye yamuwa n'atuwa ebyokulabirako nti buli loga alhamdulillah olina ekiyungo ky'osaddaakidde Allahu akbar oba n'ekiyungo ky'osaddaakidde la ilaha illa Allah oba n'ekiyungo ky'osaddaakidde naye yagaa nti wayujizu an dhalika naye kikumalira byonna ebyo byonna ekimalawo ebyo byonna rak'atayn yarka'uhuma al-'abdu min ad-duha eraaka 2 omuddu z'asaala mu biseera bya duha eraaka ezikumala okubanga ebiyungo byo bisaddaakidde byonna akati n'obaayo okubanga osadde eraaka 4 bw'osaala eraaka 4 Allah tabaraka wa ta'ala tugamba mu hadithi al-Qudsi ya ibna Adam salli li 4 min awwali an-nahar owange gwe mwana Adam saalayo ku lwange eraaka 4 ku ntandika y'olunaku akfika akhirahu ebisigadde ngenda bikumalira ebisigadde ngenda kubanga nkola ki mbikumalira kati bw'osaala 4 olina kyofuna bw'osaala 2 olina kyofuna gy'okoma okwongera ku raaka gy'okoma n'okubanga ofuna ebirungi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiika ndowooza Nasiimu akitegedde bulungi
omulala Nansamba Madina asinzidde Oman agamba Sheikh azza kuwulira ng'osomesa ku dduwa naye yalina waataamatira bulungi waasaba oba oli awo leero mumatize. Agamba nti singa babeera bakuŋŋaanya abooluganda nga bwe bazaalibwa nnyabwe maama waabwe n'abasaba nti nga bwe bakuŋŋaanye oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga tebali wamu kayiteyo basheekhe 2-3 babeere nga basomayo dduwa seeri ey'abafu wabula nti olw'essanyu mukadde agamba abaana bakuŋŋaanye bali wamu olwo asaba ayiteyo basheekhe 2-3 basome ku dduwa. Agamba eno naye baliwa ku ziri ezigaanibwa bo balamulwa batya? Barakallahu fiik. Barakallahu. Edduwa ey'okumala okukunga abantu okukuŋŋaanya abantu kitegeera eteriiko obujulizi bwonna kuva ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye singa tuba tukuŋŋaanya famire ne tubaako ebigambo bye tujjukanya ne tubaako ebigambo bye tweyigiriza mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala thumma ku nkomerero ya byonna ono abadde atujjukiza abadde atubuulirira n'awanika ku mikono n'atusabira ku Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tekirina mutawaana ekyo tekirina buzibu kubanga n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujja kulaba nga basahaba bamuyita agendeko mu maka gaabwe abasabireko asaalireko mu maka gaabwe era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendanga n'abasabira alayhi salatu wassalam. Naye si mbeera yakuba nti akunga abantu akunga kitegedde. Kyokubiri nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam edduwa ye yankizo ku dduwa ez'abantu abalala bonna kubanga edduwa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam mustajaba yekola ki eyanukulwa era bw'aba akusabidde edduwa alhamdulillah edduwa ebeekoze eki oba ovuddewo ng'okakasa nti eyanukuddwa. Naye mu bufunze singa muba mutudde abafamire ne mubaako bye mweyigiriza ku ddiini ne mubaako okwebaza Allah oba ne muleeta sheekhe mu mbeera ey'obba basomesa engeri gye muyina okusabamu Allah engeri gye muyinza okwebazaamu Allah okitegeera kakati ku nkomerero ya byonna naaba ng'afundikidde n'okuba nti asaba Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah tekirina mutawaana nga bw'okiraba era mu duruus bwe tuba tusomesa emisomo sheekhe ku nkomerero y'omusomo afundikira na kusabira abantu kitegeera kati okusabira abantu ng'okomekereza nga mu jjuma nga ki tekirina mutawaana insha Allahu ta'ala wa barakallahu fiikum. Wa barakallah. Ono abuuza nti bw'abeera teyasalidwa akiika agamba ali bweru w'eggwanga teyasalirwa akiika okuva mu bazadde be era baafa akkirizibwa mukadde kano okusindika ewaka ssente bamusalira akiika? Naam, akkirizibwa. Sikirizibwa? Naam. Tugende ku kirala? Tugende ku kirala, akkirizibwa. Barakallahu fiik. Ono agamba nti yazaala musajja nga si musiraamu era nga tebaabawoowa oluvannyuma yabitegeerera n'avaayo kati abalibwa atya ku mbeera eyo? Era ekirala bw'abeera ayagala ofuna omusajja omulala jjukira obusiraamu tebutukkiriza oba oli awo kufumbira walala ng'alina omwami yagamba nti eri yaddukayo buddusi newankubadde nti tebaamuwa byandowooza bya busiraamu naye yavaayo buvi tebaateŋŋana. Barakallahu fiik. Kyetuyinza okugamba munnyinaffe oyo nti okusooka kwa byonna nga bw'atugambye nti obufumbo bwe yalimu mu kusooka tebaali bawoowe sibe guli kiba kitegeeza nti obwo tebwali bufumbo baali mu kikolwa kya bwensi seeka baali mu bufumbo obwabwe obwo tebabalanga bufumbo eyo embeera gye baali bawangaaliramu baali bawangaalira mu bwenzi era tabalibwa nti yali mufumbo era ne bw'aba afumbiddwa omwami omulala kati ono gwe tubala nti afumbiddwa oli abadde tafumbirwangako abadde mbwonoonefu ate bwe baba nga baakola emikolo gyabwe kuba bagamba omwami teyali musiraamu ndowooza y'ensobi gye yalaba oluvannyuma n'avaayo. Kati kyetugambye nti obwo tebwali bufumbo kubanga teri sheekhe teri muwalimu ayinza kukkiriza mukyala kumuwa na Peter ataafumbirwa atali musiraamu. Kyo kitegeeza nti baali mu bikolwa bya bwenzi naye nga bwe yavaayo n'akola tawuba ne yeenenya asobola okugenda mu maaso n'okwenenya n'okusaba Allah amusonyiwe byonna eby'emabega afune omwami omusiraamu basobole okuba nga baweebwa mu makubo amatuufu.
ekyalina okukola inshallah. Salama bint Ahmed agamba wangalira Jidda yasomesebwako nti edduwa y'omusiibi naddala mukadde ng'anaatera okusiibulukuka ya muwendo nnyo. Mukadde ke kamu basheekha abalala bagamba nti singa owulira omwazinyi ng'ayaziina ddamu nga bw'abeera agamba, oluvannyuma ogoberezeeko dduwa, nakwo kuliko ebirungi biyitirivu. N'abigatta bibiri awangalira kumpi ne masigidi ejidda gy'awangalira, agamba nti ku bibiri bino asooka ki bw'aba anaatera okusiibuluka? Yasiibye, alina okwanukula omwazinyi, weewaawo ate akaddeko okusiibuluka katuuse, asooka edduwa ya kusiibuluka, asooka ayanukula omwazinyi. Byonna bisobola okukolebwa, byonna bisobola okukolebwa. Omwazinyi bw'aba yaziina edduwa y'okusiibuluka etwala bigambo bimeka? Simanyi sheekh. Kitegedde bismillah dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru inshallah. Tikina kye kyetaagisa kiwanvu, ekyo tekigaana kudda mu mwazinyi byakola ki byayogera. Kitegedde osobola byonna okukola ki okubigatta. Omwazinyi ayaziina eno n'okwata entende eyo n'osiibulukuka. Bw'agamba nti Allahu akbar oba watadde edda entende. Kati tekigaana, byonna osobola bikola olumu insha Allahu taala. Mukyo nti kyandibadde kirungi omwazinyi n'ayaziina ntegerekeka nga bw'osiibulukuka. Baziina okola ki? Osiibulukuka, osobola okuddamu ebigambo ebiba byogerwa insha Allahu taala. Barakallahu fiika. Barakallahu. Omwana yo mwagamba nti yawulirako mikwano gye nga gigamba, ndowooza mikwano gye nagyo baali ba sheekh, nti nga bagamba nti omuntu asiibuluka kyatteeka aseeyo entende 3 omulundi gumu. Abuuza kino kyava ku mubaka? Ekyo si kituufu, si kituufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana okussa entende 2 mu kamwa. Wangi yagaana okukwata entende 2 n'ozissa mu kamwa, oba entende 3 n'ozissa mu kamwa. Olina kulya ntende emu, olina ozaawula. Naye okukwata n'obutika mu matama eyo sinjigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiika. Barakallahu. Salma binti Ibrahim ali online asindise ekibuuzo nti omuzadde azza olulimi olubi eri abaana be alamulwa atya? Abazadde tutye Allah subhanahu wa ta'ala ku zadde lyaffe. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala ku zadde Allah lyabakuwadde. Omuzadde yenna akozesa olulimi olutali lulungi ku baana mu mbeera eyo kolima abaana. Ekigambo ekyo kya bulabe nnyo, ekigambo ekyo si kirungi naddala ku muzadde ng'alimu okutya Allah mutima gwe. Kubanga ebigambo by'oyogerera omwana wo, ebigambo by'osabira omwana wo biina kinene nnyo kye bikosa ku mwana, ate oba oli awo biyinza obutakoma ku mwana ono ne bigenda ne mu bazzukulu. Kiraba abantu ne babonaabona naye nga gwe wali ensonga. Akati gw'osuubira nti omuntu abonyeebonye ku lulwo ne bw'oba ovudde mu dduniya ayinza okukusabira. Tekisoboka. Asobola okusabira ebirungi, tekisoboka. Kiraba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nnyo nno kyekyalina ku muzadde. Yasanga Aisha radiyallahu ta'ala anha ng'abuliddwako ekyali kikomo. Aisha nanga nti Allah akolimira omuntu eyabbye ekikomo kyange, Allah amusuula eddalu. Nabbi nga Aisha obadde ki Aisha, lwaki okolima bwotyo? Namwe nti omusajja oyinza omusabira oba omuntu yenna gw'osabira nti Allah amusuula eddalu, bw'anaaba agudde eddalu n'atandika okuba abantu amayinja, ani abaafuna omusango? Allah. Kati gwakubye ejjinja alina buzibu ki? Oba gwayonoonedde ebintu alina buzibu ki? Omuntu musabire hidaya, Allah agezaako okumulaga obubi obuli mu ddwe. Ekigambo kolima si kirungi. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti abantu abakolima si baakuwolereza ku lunaku lw'enkomerero, si baakuba mu bajulizi ku lunaku lw'enkomerero. Nti abantu abo tebabaamu kalungi konna. Ng'okolimye muntu wabbali, naye ate butyanga gw'okolimye muntu wo, mwana wo,
tekiwa makulu n'akamu abazadde mutye Allah mukuume ennimi zammwe ku baana mukuume ennimi zammwe ku baana. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tal'anu amwalakum, temukolima maali yammwe bya bugagga byammwe, temwekolimiranga mmwe kennyini, temukolimanga baana bammwe, kubanga oyinza okwogera ekigambo ekyo ne kijja kigwa mu ssaawa Allah mayanukulira, ne kibanga kigenda kukosa ebbanga lyonna ly'olimala mu dduniya. Nabwe kityo tube beegendereza nnyo ku bigambo bye tufulumya, naddala eri abaana bigambo bifaanana bitya. Nabwe kityo suubira nti omuzadde yenna yandibadde muntu mwegendereza nnyo ku zadde lye. Abaana obasabire edduwa ennungi, obasabire ebirungi inshallah. Wa barakallahu fikum. Barakallah. Onagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mariana bint Abu Bakar from Oman, Muscat. Kibuuza mu Luzungu, njagezaako okukiza mu Luganda. Agamba yali awulidde ku Sheikh omu ng'asomesa gurupu y'abakyala bokka mu daluso emu, n'abagamba nti swala yaabwe tekkirizibwa. Agamba omu ku bayizi yamubuuza nti akkirizibwa okusaala nga talina ngoye, ekigambo kyakozesa ladde kya Luzungu katukibikke, nga talina ngoye za munda ezisooka ku mubiri. Omuyizi abuuza Sheikh, nzikirizibwa era swala yange etuuka singa nsaala sina ngoye zange ez'omunda? Sheikh ayanukula bw'ati, amugamba tekikkirizibwa. Omuntu yenna agenda okusaala alina okusooka okwambala olugoye olusookera ddala ku mubiri olubikka ebitundu bye ebyekyama. Ono obuzibu bwabufuna, agamba nti yeebaka talina ngoye zisooka ku mubiri. Weewaawo bw'aba azuukuse atera okusaala layiri ne tahajjud, era bw'ati ayongerako bwongeza olugoye oluwanvu olumubikka obulungi nga tataddeeko za munda. Swala zino nfu oba ntuufu okusinziira kwanukula kuli? Barakallahu fika. Barakallah. Kikulu mu byonna omukyala ateekeddwa okubanga ayambala olugoye olutalaga ffiga ye. Bw'abanga ayambadde olugoye olutalaga ffiga ye nga lumubikka yenna, inshallah tekina mutawaana kuba nti asaala essola, kubanga olwedde aba yeebisse. Okitegedde, aba akoze eki? Aba yeebisse. Ekyo tekina mutawaana bw'abanga abadde ayambadde olugoye nga lumubikkira ddala paka wansi, inshallah taala tekina mutawaana kuba nti asaala essola. Mariana binti Abu Bakar, ndowooza ekibuuzo kiddiddwamu bulungi. Ono erinnya atalituwadde naye katusome ekibuuzo kye kuba kimpi. Agamba nti Sheikh, bwe tuba tusaala tahiyatu esooka ekomawa? Tahiyatu esooka tusobola okukoma ku awali ekigambo tashahud, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tusobola okukomaawo inshallah tahiyatu eba otuukiriza. Newankubadde nga abamanyi abamu bakiraba nti kyandibadde kirungi n'oyongerezaako as-salatu ala nabi, n'oba ng'osaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'oba osaalidde nabbi baga nti tekyo kirungi nnyo. Nabwe kityo nti ku byombi by'oba okoze inshallah biba bituufu. Anagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo kya Luzungu ne katusuubire nti Oluganda anaaluwulira oba n'abamwanukudde. Agamba nti akkirizibwa okusiibwa ku lunaku lwe yazaalibwako yadde nga terukwataganye na Mande n'Olwokuna mu nnaku za sunna, nga ye yebaza Allah? Nedda, tasiiba. Asiibe ennaku ezimanyikiddwa eza Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yasiibanga Mande, n'asiiba n'Olwokumeka n'Olwokuna. Ezo ennaku ezimanyikiddwa okusiiba. Bwe tunaaga nti buli omu asiiba olunaku lwe yazaalibwa, ekiraba kati ojja kusiiba, oli asiibe, kugamba mujja kukola fawulu, mujja kukola omuvuyo. Kitegedde. So nga ibaada tutambulira ku ekyo mbaka kye yakola kye tukola, kyataakola tukizze wali wabbali. Kati tetumanyiyo ku basahaba eyasiibanga olunaku ng'asiibye olunaku lwe yazaalibwa. Okitegeera? Nabwe kityo tugamba nti
omuntu yandibadde nga akoma awo nabbi we yakoma, yasiibanga Mande n'olwokumeka n'olwokuna. Ekyo omusiraamu kyalina okutambulirako, naye okugamba nti kankuze amazaalibwa gange nsiibe, nedda, tokikola. Barakallahu fik. Ono agamba nti Yezarina asinzidde Oman. Agamba Sheikh akimanyi bulungi nti music takkirizibwa mu Busiraamu okusinza ku byasomesebwa. Bw'aba ali mu kisenge ne bbaawe akkirizibwa omuyimbiramu obuyimba bw'omukwano nga bali eyo bokka, oba oli awo n'okubiibyamu. Nga bwakyogedde nti ennyimba zo tezirinawo kifo mu Busiraamu, tezirina kifo mu Busiraamu, era ennyimba zivumirirwa, naye ebigambo ebikozesebwa eby'omukwano, kitegedde, ebikozesebwa eby'omukwano mu mbeera y'omukyala okusikiriza bbaawe okubulaganga bwamwagala, okitegeera nga temubaddeemu bivuga, temubaddeemu biki, okitegeera. Nayogera bwogezi bigambo bya kutontoma, kuwaana bbaawe, kola ki, ebyo tebiina mutawaana insha Allahu taala, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakkiriza abakyala okubanga bayimba ennyimba, okitegedde, ezibaawo ku mikolo nga mbaga obanga ki. Kati mu mbeera efaanana bwetyo, bwe baba nga bali babiri, nayogera obugambo bw'okutontoma, obuwaana bbaawe oba omusajja, tebirina mutawaana insha Allahu taala. Naam. Ono agamba yenna Nozi Prosi, agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasiramuka naye sinaba, nasiramuka ne sinaaba lunaaba lukyusa ddiini, eswala yange era mulwetya. Ndowooza ekibuuzo kitegeerekese. Tewali buzibu. Bw'abanga teyanaaba, olunaaba teruli nti luli wajibu, wabula byemu ku bintu ebikubirizibwa omuntu okubikola, naye bw'aba takikoze tekirina kakwate ku nsonga egamba nti tonnayingira mu Busiraamu. Obusiraamu shahada kasiteba nga evuddeyo, alhamdulillah, ekyo kiba kimala insha Allah. Okunaaba kugoberya bugoberezi. Naam. Ibrahimu asinzidde kata agamba nti Sheikh, okusinziira mu nsi gy'alimu, okuva lwe yagenda eyo eswala ekyusa obudde buli lukya, naye kyabuuza nti salaatul fajiri kaseera ki akatuufu kalina okugisaaliramu? Barakallahu fik. Eswala ensi zonna ekyuka, nawo newaffe Uganda nabwe ekyuka, lwakuba nti wano ewaffe abamu bakikwate tebatambula na nkyukakyuka ya budde. Kakati mu kyo nti eswala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuteerawo obubonero kwe tulina okusaalira. Eswala tetuzisaalira ku ssaawa, eswala tuzisaala na bubonero. Bubonero ki? Nti subhi etuuka ddi, emambiya ey'okubiri kasitevaayo, subi eba etuuse. Kati evuddeyo saawa 11:15, evuddeyo saawa 12, zeevudde zetukola ki? Zetusaalira. Nabwe kityo swala ya dhuhuri tugisaala ddi? Tugisaala ng'enjuba emaze okukyuka, okuva mu makkati ng'etandise okudda ku sayidi gyekola ki? Gyegwa. Okiraba, awo ne tumanya nti dhuhuri ekoze eki? Etuuse. Ekyo kimanyi otya? Kisiikirize era tupima kisiikirize. Kasoimya musana bw'oti ekisiikirize era kikulaga nti kati kikyuse. Oba okusaawa akati n'okayimiriza bw'oti musana kakulaga nti kisiikirize kyekubidde kati. Bw'oba ng'oyimiridde ng'oli mu kisiikirize wakati ng'okiyimiriddemu, kiba kitegeeza nti akakaseera tokkirizibwa kusaalirawo. Akakaseera oba tokkirizibwa kukola ki? Kusaalirawo. Kati oyinza okwesanga nti ekyo mu Uganda kibaawo saawa 6, mu mawanga amalala kibaawo ku saawa nga 5:15, mu mawanga amalala kibaawo ku saawa. Kati ekisaawa kyo tetukitambulirako nnyo,
tutambulira ku bubonero mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuteerawo n'atugamba nti salaatu dhuhuri eggwako ddi kasita omuntu abanga yenkanankana n'ekisiikirize kye dhuhuri ebeeweddeko olwo asiri ebeetuuse asiri eggwako ddi kasita olaba enjuba nga ebuliddeyo egudde ng'omanya nti asiri ekoze eki eweddeko kati magaribi yeyingiddewo magaribi omanyi otya nti eweddeko ekiro ekimyufu kasita kiggwayo ng'omanya nti ekoze eki eweddeko kati isha ekoze eki eyingiddewo kati bwe tubala esswala ezo insha allahu taala. Mwanyinaze n'abayomba Sofiya abuuza ekibuuzo agamba awandiise mu luzungu naye mumanyi bulungi oluganda ajja dutegeera insha allahu taala. Agamba nti abadde nga asiiba olw'okwagala okubaako ne byasaba Allah okumwanukula oba okumukolera mu bulamu bwe, naye mikwano gye gimugamba oba alina abamugamba nti alina kusiiba mu Ramadaani yokka saako n'ezo ennaku eza sunna ezimanyiddwa. Abuuza nti kino kiramulwa kitya kyakola. Ekibuuzo kye ekyokubiri ndowooza wakizeemu dda kuba abadde agamba nti is it wrong for me to fast on my birthday? Kino bakizeemu tuddemu kiri kaakati ekibuuzo kyabuuzizza kisoose nzikirizibwa okusiiba olw'okuba nina byenjagala okusaba Allah naamukkirizibwa kubanga tukimanyi bulungi nti ku bumu ku bulombolombo bw'okusaba bw'oba oyagala Allah akwanukule okukulembeza omulimu omulungi osooka n'okulembeza omulimu omulungi n'olyoka osaba ani n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bwabanga asiibye n'ekigenderero ekyokuba nti alina byayagala okusaba Allah nga byasoose okukulembeza ibaada y'okusiiba asiibe insha allahu taala tekirina mutawaana. wa barakallahu fikum. Fika barakallah. Sibuuzo ono agamba ye Khadija asinzidde Saudi agamba nti nawulidde osomesa ku adhikaari ezirina ekkomo. Agamba yawulidde osomesa ku adhikaari nti ezimu zirina ekkomo. Kakati abuuza nti singa obudde obutuula bumubula, kuba agamba ali mu mawanga g'Abawarabu, obudde obutuula buyinza omubula okubeera awo n'aleeta adhikaari ku ngalo. Agamba akkirizibwa okukola adhikaari ze nga bw'akola emirimu emirala, agamba ng'okwoza ebintu n'okusiimuula, yakikola atya? Tekirina mutawaana omuntu okuba nga otendereza Allah ng'okola adhikaari bw'otambula, okola adhikaari nga bw'oyoza, okola adhikaari nga tekirina mutawaana. Omuntu akkirizibwa okutendereza Allah mu mbeera yonna. Ng'era bw'olaba Allah bwe yali ayogera ku baddu be yagamba nti alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yadhkuruna allaha qu'uda, batendereza Allah nga batudde, qu'udan nga batudde, wa ala junubihim nga beebakidde kuki ku mbirizi zaabwe, batendereza Allah nga batambula. Kitegeera kati omukkiriza ekigambo kikwatagana ne vikiri toyina mbeera gy'otakkirizibwa kutenderezamu Allah subhanahu wa ta'ala. Akati mu kyo tuyina adhikaari ndooza zeyawulidde nga twogerako, tuyina adhikaari eziri muqayyad ne mutlaqa, ezaasibwa n'ezaateebwa. Ezaasibwa nga nti oluvannyuma lw'esswala bweti leeta istighfar emirundi 3, kati tokkirizibwa ate kusukkamu 3, oleeta 3 kubanga nabbi yakikomeka nti gibeemeka 3. Subhanallah walhamdulillah oluvannyuma lw'esswala nakyo najja nga akikomeka giyina kuba mirundi 10 okiraba, oba emirundi 25 oba emirundi 3 oba manya 3 okitegeera. Omugatte 9 omugatte 9 10 kina 25 omugatte ziba 10 okiraba. Kakati bw'abanga azze atubuulira ennamba ezifaanana bwe zityo tulina kubanga tutambula na nnamba eyo. Kakati bw'abanga ayina emirimu gy'akola amaze okusaala esswala tekimugaana kutambula wali subhanallah 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 emirundi egyo ne giggwayo. Bwe giba gyeyongeddemu nga yeerabidde
tekina mutawaana ali mu kwoza bintu ebirowoozo tabitaddeyo naye oyongera bulungi ku bulungi oyongera bulungi ku bulungi bwobanga tekina mutawaana inshallah wa barakallahu fik afika barakallah ono akozesezza erinnya lya Muna liri ku Facebook naye katubuuze ekibuuzo kye olw'obulungi lw'obusiraamu agamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abuuza nti ategeera atya nti Allah akkiriza tawuba ye era singa nsoma dhikiri zokka zimmalira ne bwesiwanika mikono kusaba Allah amakulu ategeera atya nti tawuba ekkiriziddwa yenkyukakyuka nobanga ekyo kye wasaba Allah okukusonyiwa tokiddira kabonero akalaga nti Allah yakkiriza okwenenyako kubanga katugeze nti wali mubbi wali mwezi nonga naye Allah nkusaba onsonyiwe nneme kudda mu kikolwa kino era nenenyeza akabonero akalaga nti Allah akkiriza tawuba yo kwe kubanga ekyo kye wasaba Allah okukusonyiwa tokiddidde naye ate bw'okiddamu kitegeeza nti oba oliawo tawuba yo eyinza okuba nga teyatuuka. Singa okola ensobi n'okola tawuba ate oluvannyuma n'oddamu kyekimu kaba kabonero akayinza okulaga nti oba oliawo tawuba yo eyinza okuba nga teyatuuka teyakkirizibwa. Nabwe kityo nti mu bukwakkurizo bwa tawuba entuufu tawuba ekkiriziddwa mu maaso ga Allah muteeka okubanga annadam okwejjusa ku kiwakola n'olyanga wejjusa kikuluma n'okubanga al azm n'obanga omaliridde obutaddira kintu ekyo okubanga omaliridde obutakola ki obutakiddira ebimu ku bukwakkurizo bulina okutunuulirwa mu tawuba y'omuntu ekkiriziddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fik. Farida Birungi ali online okwo atutooledde ku salaamu nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza nti Sheikh ntangazaamu omukyala asobola okutooza omuntu yenna oba okwatuza omuntu shahada ayingira obusiraamu oba kino ekikolwa kyeyawulira ku basajja bokka? Nedda, n'omukyala akkirizibwa okutooza omuntu shahada tekirina mutawaana insha Allahu taala akkirizibwa. Sitteeka nti mwami yayatuza n'omukyala asobola okwatuza shahada. Naam. Barakallahu fik. Onagamba khasatan abanga gwayanukuza shahada bagwayatuza shahada mukyala munne oba bbaawe oba bbaawe si bbaawe kubanga batannafuuka bbaawe kubanga ayinza okwatuza omuntu omulala yenna shahada tewali mutawaana insha Allahu taala. Afika barakallah. Onagamba asinzidde muzimu ku group zaffe eza WhatsApp ya Umma Uganda ey'abaami bokka. Abuuza nti omusomi wa Quran Muhammad Kulzi amusomera bulungi Quran era amwagala nnyo wabula ennyambala ye saako ne baasaaza emweraliikiriza yalibanga alina ekibinja ekimu kyagoberera. Abuuza bw'oba olina ebitinitini by'omumanyiiko asaba omubuulireko. Ekituufu kiri nti sirina nnyo kyemumanyiiko naye mumanyi nga abamu ku basomi ba Qur'ani abalungi ennyambala abakaadi bye batera ogikozesa ekyalina mutawaana ate era nga ekimanyikiddwa obulungi nti abakaadi ebiseera ebisinga basunni bali ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam tebaliimu nnyo tashayyu oba bushiya oki ababakaadi kyetubamanyiiko nti baba bali mu ahli sunna. Naam. Ono yenamuli Shadia agamba asinzidde wano Matugga. Abuuza ekibuuzo agamba nti waliwo ebigambo ebikomeke ebisomwa wakati wa ikaama ne takbiira esooka? Tewali bigambo byanjawulo wabula ebigambo ebikosewo mu kuyimbirizaawo esswala. Singa omwazinyi agamba nti Allahu akbar kyandibadde kirungi
gwawuliriza naawe oddemu Allahu akbar Allahu akbar. Naam. Bye bigambo oddemu azinyi byako byayogera. Naam. Kubanga okukimba esswala nako kubaliwa mu kukola ki mu kwaziina. Kati oba oddamu ebyo bigambo toyina nnyo bigambo bya njawulo biri awo bikozesebwa. Naam. Sheikh, ebibuuzo ebisigadde biyitirivu bya audios ate tetusobola kwasaganya audios nga tuli online. Mbadde nsaba nga bwe tufunayo ebirala kati ebiwandiike mu bufunze ogira otubuulira ku sunna ze tulina okwekwatako ng'ozitujjukiza ez'olunaku lwa Juma lwe twolekedde inshallah taala. Naam, barakallahu fiik. Olunaku olw'ejjuma naddala ekiro kino kye tulimu kiro mubaraka, kiro kya mukisa, kiro kirina ebirungi bingi nnyo. Twandibadde tukubirizibwa okuba nga tuyitiriza okusaalira Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiro kino olw'ensonga nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mu kiro kino muyitirize nnyo okunsaalira kubanga esswala zammwe bazinnyanjulira mu maaso gange. Ne baŋŋamba gundi w'oyo akusaalidde, gundi w'oyo akusaalidde. Kati muyitirize nnyo okubanga munsaalira. Ekiro kino muyitirize nnyo okubanga musabiramu Allah subhanahu wa ta'ala. Naye tetukifuula nti kiro kya qiyam layli. Nti olw'okuba kirina enkizeyo n'ebirungi ebyo byonna okifuule nti kye nnina okuyimiriranga salatu layli. Ekyo Nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam. Kigaana alayhi salatu wassalam, okujjako ng'obadde ovudde mabega ng'osaala layirizo ekyo tewali mutawaana, naye okukikhassasa okukyawula nti kye nnina okusaaliranga mu layiri olw'enkizo ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigaana. Katuyitirize nnyo okubanga tusoma Qur'ani oba okusoma adhikaari oba okukola kintu kyonna mu kiro kino insha Allahu taala, n'okubanga tukubirizibwa okukeera okugenda ku masjidi tunaabeko mala okunaaba ku makya tukeere tugende mu muzikiti tuwulirize khutuba, tuleme kuzannyira mu khutuba, tusobole okuba nga tufuna obulungi obwo Allah bwe yateekerateekera abajjumbidde olunaku olw'ejjuma. Musome suratul kahfi, mugisome kubanga sura nkulu nnyo naddala ku lunaku luno olw'ejjuma. Wa barakallahu fiikum. Afiika wa barakallah. Ono mulongo naye ali live kati ku Facebook agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza nti singa esswala emukwatire wa mukwano gwe nga si musiraamu akola atya? Akkirizibwa okusaalirayo? Bw'aba nti agenze mukwano gwe nga si musiraamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Ensi eno yonna Allah yaginfuulira nga muzikiti ate era nga ntukuvu. Nabbi n'agamba nti wonna omusiraamu esswala weekusanze gwe saala. Wonna webeekoze ki? Weekusanze okuggyako mu bifo bimanyikiddwa nti awo yagaana okuba nga tusaalirawo omuli ebisibo byaki by'eŋŋamiya. Mu birabo by'eŋŋamiya ekyo yatugaana okusaalirayo sallallahu alaihi wasallam. Mu ebiyigo oba mu kaabuyonjo yagaana okusaalirayo, naye ebifo ebisigadde byonna tusobola okusaalirayo insha Allahu taala. Wa barakallahu fiikum. Afiika barakallah. Nga tumaliriza si lwa bibuuzo nti biweddeyo, naye ebibuuzo ebisinga kati ebiyitirivu ebisinga obungi bya audio tetusobola kwasaganya audio ate nga tuli live. Twakwatiddwamu obudde, tusaba kutusonyiwa. Mu dakiika ng'emu bbiri Sheikh tujja kusaba bw'oba olina ky'oyinza okusibira abalabi baffe insha Allahu taala. Mpozzi mikwano gyaffe abalungi abadde batugoberera ku programu eno, inshallah ebibuuzo bijja kubanga tubasuubiza tujja biwuliriza. Muganda waffe ajja kuba abiwuliriza lwakuba nti leero abadde mukosefukosefu naba nti tasobodde bikwasaganya bulungi, naye tukakasa nti ajja tukolera omulimu ogwo insha Allah ku mulundi ogunaddako. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu obulungi era atusobozesa okubanga twongera okumutegeera n'okumusinza mu nsinza esinga okuba ennungi. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Tubagaliza ekiro ekirungi, Allah batukuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.